Entisse butikidde abatuuze ku kyalo Kirinnyabiggo e Kawanda mu division e Nabweru, omukazi abadde anika engoye amasannyalaze be gamukubye n'afiirawo ng'omwana we gw'abadde naye asimattuse. Ekikkango kino kibaddewo ssaawa nga nnya ez'akalasamayanzi era nga Brenda Kalungi bw'abadde ayanika engoye kyokka abadde yakayanikayo olugoye lumu eno amasannyalaze gye gamukubidde n'aga wansi nga gagenze okumukuba nga muwala we ali mu nnyumba. Jangu tulabira omukyalo ono yabuwa badde ki ngezo tuuka ano musanze agudde wansi ate nga alabika afudde ne ngamba afudde atunula ne mukwata mumwezi amaaso kati maze omukwata mugolola bwenti kati bwe ninye ku waya nsikayo waya amasannyalaze nange negakola negankwata kwe kusika ekiti nejjeko amasannyalaze ne bagamba temujja amasannyalaze ge gamusse era tugenda okwejjukira amasannyalaze ge gamusse ne tutandika okunoonyereza waya tugenda okwekwena nga waya eno ekola ekitinga ku masannyalaze era nga gegamusse ne bagamba afudde masannyalaze abantu ne bakuŋŋaana kansala waatwadde tugisikamu tunoonya soteji webadde amasannyalaze kumbe bina tuyita bokisi eryeri mu ttooyi nga yeesootereza obuzibu obukolaki amasannyalaze okukuba omukyalo ono kigambibwa nti nannyini nnyumba yayisa waya z'amasannyalaze ku kikomera muliraanwa we n'azimbako akayumba k'enkoko omusumaali ne gugona ku waya ng'omugenzi abadde tamanyi kuba ku muzigo kuno kwafiiridde abadde yakaggyako ng'abadde yakawezako myezi 2 gyokka. Kalungi bw'agudde wansi mulawe n'ajja okumuyita nga waliwo omutuuze amulabye ng'agudde wansi ate n'alaba omwana ng'agenda eri mama we wano nno n'amukwata bagenza okwetegereza nga kituufu amasannyalaze gamututudda ennyindo gye zirembekera mukoka. Ekituufu abaddayo omukyala ye abaddayo zangoye naye tumusanze ekituufu nga yamaze okufa. Amasannyalaze agavaavaako mu kitundu kyaffe nawo gatuleetedde okuleeta obuzibu. Ekitongole nakyo kirifuukidde ekizibu. Ekitongole kikyali kipya naye abantu siba ku bunkenke kyekireetedde n'obubbi okweyongera mu maaso mu kitundu kyaffe. Kuvaavaako ekyamasannyalaze kyekireetedde obubbi n'obuno obuvuyo bonna bonna waya ne zipaakinga ne zireeta obuvuyo. Kati tulina muganda wange ono maama wange yafunye obuzibu bw'amasannyalaze naye nga kiva ku masannyalaze kuvaavaako ne gasipaakinga era kati wuuno tumutwala ki kumuziika. Naye gavumenti etuyambe ekole ku nsonga z'amasannyalaze n'ebikondo ebikola ki ebigwagwa ne waya enkadde ze zireetera obuvuyo buno bw'amasannyalaze ng'abantu bafiira mu ki bafiira mu buzibu bwaffe eno mu kitundu kyaffe. Era tuli banyiivu nnyo ng'ekitundu kyaffe wano ekyekawanda Kirinnyabiggo nga tulina extension nnambe wano ey'amasannyalaze naye ng'amasannyalaze gavaavaako. Awo omugenzi ategerekese nga Gabriel Sebowa agambye nti abadde ali mu kukola kuba yamulese agenda kwoza ngoye naye kimwewunyisiza nnyo okumukubira essimu nti ate gwalese awaka yafudde dda. Zabadde ndi ku mulimu ndwala omwami akubidde n'omukyala amasannyalaze gamukubye okuvuga n'enziri esanze agudde wansi amulese agenda kuwuza. Wano mubadde mwakamalawo bbanga ki? Just myezi 2 mu Lwokusatu. Abakulembeze b'ekitundu kino okubadde ssentebe w'ekyalo kino Julius Kinobei basabye abatuuze okwegendereza ennyo amasannyalaze gano ate bagezeeko nnyo okwewala okugaliranya ebintu eby'ebyuma nga kino kyandiviirako bangi okufiira obulamu bwabwe. Mawulire ga nnaku nnyo olw'okufiibwako abadde omutuuze waffe wano wennyini bwe tuli ng'ensonga evudde ku masannyalaze era nga kiteeberezebwa era oluusi kirabikako nti nga omulaba ekikomera kino amasannyalaze gano bagawayalinga okuva gye gava nga waya eyo ate erina okuleeta ku luzzi olwasimibwa lupampinge kati ate tebassaako payipo waggulu waya bagisako kasementi kati ndowooza naye bawe yakomera akayumba k'enkoko busumayi ne gukwata ku waya eyo ate ne basibako waya y'engoye. Mukyala abadde ayoza ngoye ku makya enkya ya leero alese abaana be 2 gamukubye n'afiirawo. So tukubiriza abalandiroodi okusookera ddala nti bw'oba olina obusobozi obufuna ssente zizimba ennyumba ebintu z'abapangisa n'oziba nnyumba zaffe abantu abali ewaabwe kikuvunaanyizibwako okulaba nti ate amasannyalaze gaba inginiya ekisookera ddala yakola ensobi nga wayalinga amasannyalaze ago alina ensobi gye yakola kyokka ne landiroodi puliddeko n'olwayiro yabadde wano era otunuulira ne waya eno nga bw'ogiraba wano ku Lubeka eno waya ekwata wano ku angolayini yangoye n'ezaayo ate nekomawo ku ngeeti naye nga kintu kya mawulire gabadde ga nnaku nnyo. Tukubiriza abalandiroodi mwenna
na buli muntu yenna nga wosola olw'amasanyalaze faayo olabe naddala zino waya z'engoye zive ku bisenge zive ne ku mirabba ku buliti waggulu zisigale nga zeetadde zokka naye n'ekirala ekinnumyeze ng'omukulembeze amabere ga tugafunye ku makya ssaawa ndooza nga 2 nga zigenda mu 3 naye ssaawa zigenda mu 7 mayiti eri awo n'okuwunya erabika etandise n'okukola ki poliisi yeekawempe erabika simanyi kyagituuseeko naye senga bibadde ebyabufuzi bino byaffe Kikyagulanyi wuno ali wano senga poliisi yakoze eki poliisi mufengayo nnyo ebiseera ebisinga ensonga ng'eno kubanga wano badde basobola okuvaawo ne citinga violence ku bantu so tusaba mudduke nga misinde muyambe abaki nenkomekereza nga nsaba abantu naddala abantu b'ekitundu kyaffe bannaayo twawule waya z'engoye tuzijje ku mayumba tuziteekezoka kubanga so wekukube okola ki fira ofiisi mpuliddeko agenda kuzikibwa kyegeegwa tusa okusasira kwaffe eri famire ya mukyalo ono n'omwami waako tikitalo nnyo kitalo ddala bannange nenkubiriza abatuuze bange tubeere beegendereza nnyo ku nsonga y'amasannyalaze tetwagala temuddamu kwetaba kamyufu kuweyalinga mayumba gammwe ofune omuntu enyini yenyininyini yavudde mu kitongole ekyamasannyalaze ajja asobola okuba nga weyalinga ennyumba bulungi nnyo kuba tulabye ensonga etisizza omukyalo ono amasannyalaze ategava mu mazzi negagayita ku nnyumba ku nyumba bakubako omusumaali nga kwekimu ku buzibu obuviddeko omukyalo ono okufa so tusa okusasira kwaffe eri famire eno n'abenganda bonna n'abatuuze bonna ab'ekinyabigo nti kitalo nnyo kitalo ddala saba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa poliisi okuva e Kawempe eze netwala omulambo mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago abasawo bagende mu maaso n'okwekebejja nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Daniel Serwanga, Lubalusewa TV. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.